Muyimbi olina omukolera oluyimba lusobole okubanga lumanyikibwa lusobole okubanga terukuswaza kuba zino ennyimba ezimugamba nti mbi tunenya produce okutandikira ku studio eyakola oluyimba produce yalukuba noyo yaluyimba abo bonna tubanenyeza mulundi gumu producer asobola okujja mulimu abayimbi abamu najja n'oluyimba nga luwanvu naye ng'ebigambo ebimu bifaanagana temuli makulu kati ng'oluyimba olwo tulina okulusengeka aleme kuddingana mu bigambo tebaddingananga mu bigambo naye bano abayimbi b'ennaku zino asobola okujja nga wakadongo kamu ng'ebigambo abiddinganya kyekitwetera okubanga tubyeditinga kyetuyita mu tubyeditinga ne tubisengeka bulungi ne bibeera nga anti kisinziira bw'abanga akusasudde sente n'azimalayo oluyimba oba olina oddumu naye abayimbi abamu asobola okujja n'asasula ezisooka n'ayagala omuwa oluyimba oba oluusi kyova tetukyagabaddemu obaddemu ebiseera ebisinga oba ogimaliriza byonna naye mubaamu ebiba tebinaba kati ng'okumastaringa basinga tebakimanyi kiringa omuwagizi nti oluyimba luno nze nsobola oddukuba nembaako kyenfiiringa kati ate n'omuwagizi alina kyafiiringa ekyenjawulo kati ffe tukolagana ne baproducer bannaffe ng'oluyimba bwe mba ndumaliriza nina okuluwa producer oyo addemu aluwulirize bulungi naye abeeko n'ekintu kyakyusaamu okubanga oluyimba lufuluma nga lumanyanze MC Beno producer ku PK Beats recording studio enamuŋoona enjawulo anti wano bw'ojjanga toli muyimbi ovaawo ng'oyize kuba tutendeka okuba ebivuga tutendeka okuyimba tutendeka amaloboozi tetukkiririza mu nnyimba zino ezisosola ti mulimu n'ennyimba ez'ebyobufuzi ezigenda direct ezo nazo tetuzikkiriza omuzadde olina okumakinga sure ng'omwana wo akulira mu mbeera entuufu kuba kyotendesa omwana wo okuva wansi kyalibeera ne mubukulu omutima gwange nzijukira taata yabeeranga ku lupapula si mupiira mwazira ennyimba nga nawe munyininyini bw'olutega n'oluwuliriza okwatibwa ensonyi ng'ate oli wekka timulimu ennyimba oluyimba ne balukuba ebigambo ebirulimu byonna nga bikwasa ensonyi ffenna tuyayaanira copyright naye copyright singa ejja nange producer mba ngenda kolaki kufuna ku luyimba lwo ekintu ekyo kize kibeerawo era bwe tuba tuvunaana nanyini luyimba nanyini luyimba avunaanaani oba ovunaana studio gye wakoleramu kati awo nange wenviirayo nange mba nina kukola butaweera kulabika nga ki noonya omuntu oyo yafulumiza oluyimba olwo kumanya yalufuna atya era ebyo byonna bye twogeddeko ebiyinza okkanga omuyimbi ayagala okujja ku PK studio twabinogera eddagala bw'ojja obwangu bw'okozesa mu kusasula bwe bwangu bw'ogenda okufuna mu kufuna oluyimba lwo mba nga nkugambye nti ogenda sasula emitwalo 25 ebiseera ebisinga abawa production ono asookebwako n'owaffe oluyimba lw'oleese bwe luba lwetaagamu gita ebyo ebisigadde biba bibyo kati ku mitwalo 25 kuliko waliwo promotion esookebwako nti waneeno tuba ne bannamawulire abatambuza music oyo tulina emitimbagano ku mitwalo 25 okwo tukukwatirako video esookebwako wano ng'oli ku studio abakirabo tubeebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza ate balina poloti kuvira ddala ku mufuna mpola kuvira ddala ku $1,200,000 okutuukira ddala ku sente zoyinza okulowoozaako ate balina n'essomero Piers Primary School ate balina n'ekirabo Soccer Academy kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana Piers Primary School esangibwawo Buwambo mu kibuga awo wakati oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi ate yatugambye nti balina ne basare balina basare okutandikira ddala ku mitwalo 10 okutuukira ddala ku nsimbi zoyinza okulowoozaako bannaffe ba Piers Primary School kale twekwata kirabo mu buli nsonga asobole okukulaakulanya olulimi lwa Ssaabasajja ensonga zonna zisobole okuba nga zitambula banyabo ne baseba omulabi owa muzungu David Kadongo Kamo music analyst nkwebaza egyo gyonna gy'otuusizzaako engalo Mukama Katonda yeebale okubanga akukuuma kansuubire nti obulamu butambula bulungi
Enkyali enamungona ku Pike Recording Studios wendi mukolera emirimu egy'olwaleero. Weebale okundaba okusinzirira eyo yonna gy'oli. Simanyi osinziddewa naye kansuubire nti omwaka gukutambulira bulungi omupya. Omukadde weebale guyitamu ate munnaye katusabe Mukama Katonda guno gubeereko mulungi okusinga guli ogw'emabega, gubeere omwaka ogw'obuwanguzi. Ndi n'omukulu producer mu Pike Recording Studios agenda kuba atubuuzaako nga we nabategeezezaako ku programu yaffe eri eyasoose nti Pike Recording Studios batuwadde offer ffe abakadongokamu okubanga tusobola okubanga turekodingira ennyimba era nga n'ekyenjawulo nti ennyimba recording ya live nayo bagenda kubanga bagituwa. Kale mukulu nsaba obuzeeko ku abatulaba. Abalabi ba Muzungu David mbalamusiza nnyo mwebale okubanga mugoberera Muzungu David buli nsonga gy'abagamba okubanga mugitwala nga nkulu ate nga byaddala eba nkulu. Amanya nze MC Beno producer ku Pike Beats Recording Studio enamungona. Pike Beats Recording Studio. Mwava ku kyo kiyita Pike Beats? Pike Beats mukama waayo abeera bweru. Mukama waayo sajja musoga bamuyita Kasaada Paulo kati ye yakyusa erinnya n'aligituuma Pike Beats Paulo Kasaada. Okay muganda wange Paulo Kasaada awonawona kwoli ekirango bisaawe eddange ze nambe nga tensobola okubaawo. Tiddi oba owulira luno oba owulira lwedi. Esente munange ejjange gibenga gintuukaku nga bukaali naye nga mu byonna byonna weebale kututetenkanirya n'otuteerawo Pike Beats. Kale muganda wange Pike eyo yonna gy'oli weebale. Pike Beats emazeewo bbanga ki? Muno tetuluddeemu nnyo. Tetuluddeemu nnyo naye nga twalijinja era twashifutinze ndowooza omwaka oguwedde nga mu gw'omukaaga. Netudde eno olaba nti kati mu budde buno twetaaga okukola ku buli muyimbi yenna si bali be bawera wabula abayimbi abo be baagala mu Uganda bayimbe. Bantu betusinza otteekako nnyo essira. Embeera ejjinja yali etya? Embeera y'ejjinja ensonga y'akasente abaana abasinga kasente katono nga lenti atutawaanyanya ate nga twetaaga okukola. Ate nga tetulina kyakola nga tulina okujja eno awali abangi tusobole okuba nga tukikwasaganya bulungi. Anyway embeera bwetyo. So omukulu MC Benoit mwebale okubanga mutetenkanya okubanga mukolera abantu omuziki. Nze ntera kiyita kusomesa. Kyanjawulo ki omuntu kyasobola okusanga ku Pike Beats? Nenjawulo anti wano bw'ojjanga toli muyimbi ovaawo ng'oyize. Kuba tutendeka okuba ebivuga, tutendeka okuyimba, tutendeka amaloboozi, tulina abawandiika music omulungi. So bwe yonna ekyenjawulo kye tulina nti kyekyo nti omuyimbi asobola okujjanga n'oluyimba lwennyini lwazze okulikodinga teruli ku mutendero ogwo gwe twetaaga ne tumuyambako okubanga oluyimba olwo lufuluma nga lulungi. Mulina ekika ky'ennyimba ze muyinza ogaana okufulumya oba okukwata? Okugeza tetukkiririza mu nnyimba zino ezisosola. Mulimu ennyimba ezisosola nga aluyimba alina kati nga zino ez'omumawanga nga alina baavumirira. Ezo tetuzikkiriza. Kati mulimu n'ennyimba ez'ebyobufuzi ezigenda direct. Ezo nazo tetuzikkiriza. So kati twekenneenya nnyo music gwe tulikodingira wano iwaffe ng'ajja tuleetera ebizibu. Tetumukkiriza. Baganda bammwe emabega awo tulabyeko ku nnyimba ezize nga bayisa obubaka. Ennyimba ezo bazigobye. Teziddamu okuba ku mpewo, teziddamu okubeera ku kivulu kyonna oba okubeera awantu wonna. Ekintu ekyo mukyogerako mutya? Batuufu era baalwawo okikola. Nti bw'otunuulira music oyo
ayonoonedde eddala ligiime ejja gye tulowooza nti ate tugezaako okwebbulula lwa nsonga nti music omutuufu abantu tebamuwa budde kati tubadde tugezaako kulabika nga tuvaayo kati ate ne bano we bajjira okwonoona industry eno nno mulimu ssente naddala ng'oyimba ebyamakulu gye weetegereze tulina abayimbi muno nga bo ennyimba zaabwe bakyaziryako kati tulina kusaasira agenda beera ku Sheraton naye banga kiri amaze nga kusaasira talina hiti. Kambuuze omusango guno ani alina okunenyezebwa, omuwandiisi, omuyimbi oba producer? Ffenna abavunaanyizibwa ku ndongo. Ojja kutunulira pulezenta, tutunulire gavumenti nga gavumenti, tutunulire n'omuntu awo obudde abantu abo. Kati nga kino kye tuli kukola na kuboogerako tuba promoting. No. Tetuba promoting because we are not going to play their music. Abantu bangi baziwulidde bakoze eki tetulina luyimba era tetulina na muntu gwe tugenda kugira okumentioninga nti oba gundi oba gundi. Naye kubanga ekintu ekyo wogamba nti buli omu anenyezebwa. Tulina final consumer music ye muntu wa wansi, ye muntu abeera ku radio, ye muntu alaba TV. Omuntu oyo olowooza ayinza kwewala atya? Kubanga ekitegeeza nti ekyo ekintu kiba kiyise mu process, kiyise mu muwandiisi ne kigenda mu production, olwo kiba kituuse wekuba kufumba nga kujjula ojjulidde ono. Naye ng'omujjulidde mu buli mbeera nti alina okola ki? Ogenda ku TikTok, ogenda sangayo ekyo, ogenda ku TV. Kubanga ekyewuunyisa nti ennyimba ezo ndowooza zibadde ziwambye emikutu z'ebyempuliziganya. Naddala social media yesinze nnyo okupromotinga music ekikula bwe kityo kuba ekyamazima music oyo gwe baweze ku TV zibadde tezimukuba. Naye ekibadde kisusse ku social media. Lwa nsonga kati ensi we yatuuka social media y'amaanyi. Social media y'amaanyi. Naye kino ndowooza ffe nga ffe abazadde. Abaana bano ababeera ku masimu omwana olina okumuwa ekkomo w'alina okkomo oba olina okumulagira naddala oyo gw'okyafuga. Mulimu abaana batakyafugika. Omwana bw'obanga okyamuyinako obuvunaanyizibwa olina okumulaga essimu kyalina ogikozesa. Omwana atuuka ddi okuba nga takyafugwa? Muzadde nga bamuvaako. Atuuka atya okubeera nga yava mu gundi mu mbeera? Nze kubanga bakadde bange bafudde nga ndi muntu mukulu naye nga nkyafugibwa. Nga bakyakufuga? Era ne kaakati nkyafugibwa kubanga era bali baavaawo nensigaza bakulu bange. Kye bakuteekamu mu buto kye kikuleetera okubanga oga nti baafa okyafugibwa. Kye baakutendeka okuva wansi nti mwana wange olina okugendera wano bwoti ne bwoti kye kikuleetera okubanga okyayina guli omutima ogamba nti bazadde. Omwana bw'omukuzi okuva wansi nga omukuziza mu mpisa n'okukutya. Kati tolowooza nti abazadde bo bennyini be besuuliddeyo gwa naggamba? Ja, kye mbadde ntegeeza nti omuzadde olina okumakinga sure nga omwana wo akulira mu mbeera entuufu. Omwana gy'alina okuyema kuba ky'otendesa omwana wo okuva wansi kyalibeera ne mu bukulu. Kuba ffe abasinga eddiini tukulidde ku y'abazadde baffe kuva wansi kuba omuzadde waliwo watuuka nga takyakuvunaanyizibwako naye kati gwe nga gwe omwana n'osigala ng'olowooza ku muzadde kye yakukulizaamu ne kikuyamba okubanga mulimu ebintu by'oteenyigiramu. Kuba nze ezo ennyimba nange bwe nziwulira mu mutima gwange nzijukira taata yabeeranga ku lupapula si mupiira mwatu biki ebyo nga ne ŋŋamba ne nsalawo awatuufu we nina okukola ki? Okugwa. Wali otuddekaawo n'owulira oluyimba nga lukwesisiwaza? Ja. Mwezire ennyimba nga nawe munyininyini bw'olutega n'oluwuliriza okwatibwa ensonyi ng'ate oli wekka. Nga bwe baluteekako edda waliwo leddi y'emu sijja gyogera. Ng'ekituufu nakati nga tosobola giwuliriza ng'olina abazadde. Tugambe. Kati n'ennyimba zino bwe kiri nti mulimu ennyimba oluyimba ne balukuba ebigambo ebirulimu byonna nga bikwasa ensonyi. Nnyimba kikula ki ezisinza okubeera nga
nga oba oli ate zirimu nsa nga zeesisiwaza okubanga kubanga tulina kadongo kamu tulina oba R&B tulina muzi reggae tulina muzi no barapa rapa dansolo zisinza okugira ebyombo lugafulo dansolo zino omanyi lugafulo eyo abaana bazze ne bagyebatiza nti yaabwe nti be batandise ogiyimba so nga ano omuyimbi yasooka okuyimba lugafulo yali Matiya Luyima 1986 zaaliwo nazo ebiseera ebyo lugafulo yalinga okukasuka ebigambo naye ng'owunzikira awantu ki abanyanya abaali balata abanyanya abaali beera kati ono afuna ekigambo naye nga ennukuta ezisembayo kyewunzika bwe kityo Matiya Luyima yasooka okuyimba ebintu ebyo kati inoonya engeri okunaabuuka okwo we kwajja nti bano be bakitandikawo bano bo bagambe nti bakitandika ate bo bajje nga bakoze eki nga ekigambo buli omu akubawo kyabaasanze nga beeyambisa chance eyo kubanga aba anyway so producer Benwa njagala twanjulire abantu enteekateeka eri ku Pick Beats Pick Beats tulina muŋoona ku new national housing empya enkadde yeri esooka kati ne bokkirirayo bati naddala bana bava side ze nerubya baba bakitegeera era bw'oba ofunye wa boda ina n'omugamba ku national housing empya basinga bategeera waawo bw'otuuka waawo bw'okuba akasimu kaffe tuba tusobola okukima kasimu kali katya njabba we namba yosebo mukama wange osobola obba directing obulungi siibasolooze anti kati tukolagana n'omuntu omutuufu oli omu naawe ku bantu abaagaliza ewaffe eyo twalina omwami baamuyitanga Ngobi yafa mu 2016 Ngobi nga womuweereza ekintu atwala ewaka oba nnyama byennyanja kyona kyomuwadde ekyatwala wuwe kati nange era abantu mpozi nga mupya ye yali asobola okukola ki okuwa Ngobi ekintu nga tamumanyi nga tamumanyi anti mu nsi gye tulimu ebiseera ebisinga Bobi Wine alina akayimba kayimba mbu Kampala olina okukaluba ate olina okugondagonda nti ebiseera olina okwesiga naye ate tolina kwesiga nnyo so kati nzaawo oneesiza otya okwesiga lwa nsonga nti bino bigendagenda ku mukutu gwo kati bw'ondyamu oluko oba bw'olyamu kiraya nti abakiraya nti wagenda okuyitira ku channel eyo ensonga lwaki mbasobola teekayo kuba kati ate bwe muwe namba yange ate nze nemulaga empisa embi ajja kujja wuwo for monetization kyewandigambye nti bajja kubanga bakutuukira anyway abayimbi bangi bagamba nti baproducer temulina mpisa ajja alina engeri gy'ayagala akubemu oluyimba lwe oba oluyimba lwe lubeere gwe n'otuuka n'omugamba ekyo nedda tekijja abeera bwe kityo era nti mumaaliriza ennyimba z'abantu nga muzikubye nga bwe muzaagala ne mutazikuba nga bo we bazaagala kiva ku ki ate ebiseera ebisinga kyekiri kye nagambye nti kati omuyimbi bw'oba nga oli muyimbi toli producer kati ate nange siyinza kwagala kintu kye bw'oba nga onsasudde kukolera luyimba gwe wayiyiza ate era osobola n'okujja nga wayiyiza nga kijja kuneetaagisa nange okwongera mu kye wayiyiza ekintu kino okubanga ffena tukifunamu ffena tuyayanira copyright naye copyright singa ejja nange producer mba ngenda kolaki kufuna ku luyimba lwo ffe twatandika dde emirimu egyo nti omuyimbi olina omukolera oluyimba lusobole okuba nga lumanyikibwa lusobole okuba nga terukuswaza kuba zino ennyimba ezimugamba nti mbi tunenya producer okutandikira ku studio eyakola oluyimba producer eyalukuba n'oyo eyaluyimba abo bonna tubanenyeza mulundi gumu producer toyinza kuwagira muntu ayimba ekintu ekikulaba ekyo singa abaproducer ffena twali kyekimu nga
omuyimbi bw'abazze ewuwo n'olaba ng'ekintu kyayimba kirimu obusosozi oba kirina abantu bekinyigiriza n'omuwabulamu nkokko awo credit ngenda giwa mu Birusmart nga naliko naye ebbanga era ennyimba nnyingi nga yongeramu n'agamba kino tukikyuse bweti wano wandiyimbyewo bwoti obayimba bwoti abayimbi bagamba mbu mmwe mulina enkola naddala kuffe abakadongo kama oluyimba lwo luwanvu mulina ebika by'ennyimba ze mukuba mulina ekoma okuddakiika ekyo nyinza ogamba nti si kituufu lwa nsonga nti ffe oluyimba lw'omuyimbi asobola okujja mulimu abayimbi abamu najja n'oluyimba nga luwanvu naye ng'ebigambo ebimu bifaanagana temuli makulu kati ng'oluyimba olwo tulina okulusengeka aleme kuddingana mu bigambo mulime kuba abayimbi bedda tebaddingananga mu bigambo yadde wawulira oluyimba luyingidde dakika 10 naye bwe waluwulirizanga ne bw'oddayo kati n'owuliriza ezo ennyimba z'abo abayimbi empanvu tebaddingananga mu bigambo naye bano abayimbi b'ennaku zino asobola okujja nga wakadongo kamu ng'ebigambo abiddiŋŋanya kyekitwetera okuba nga tubyeditinga kyetuyita mu tubyeditinga ne tubisengeka bulungi ne bibeera nga si biddiŋŋanye nti bangi batuuka n'okwagala okulwanira mu studio waliwo omuze omulala guli mu baproducer ogw'obutawa bannannyini nnyimba wano ku pika ekiri kitya ogw'obutawa okuwa bannannyini nnyimba zaabwe nga mumaze ozikola anti kisinziira bw'abanga akusasudde sente n'azimalayo oluyimba oba olina oddumuwa naye abayimbi abamu asobola okujja n'asasula ezisooka n'ayagala omuwa oluyimba oba oluusi kyova tetukyagaba demos nti omuyimbi osobola omuwaako demo kuba demo ebiseera ebisinga oba ogimaliriza byonna naye mubaamu ebiba tebinaba kati ng'okumastalinga basinga tebakimanyi tebamanyi kintu kumastalinga luyimba nti ojja ddukwatanga ggwe oluwe producer munno aluwa obudde aluwulire kiringa omuwagizi nti oluyimba luno nze nsobola oddukuba nembaako kyenfiiringa kati ate n'omuwagizi alina kyafiiringa ekyenjawulo kati ffe tukolagana ne baproducer bannaffe ng'oluyimba bwe mba ndumaliriza nina okuluwa producer oyo addemu aluwulirize bulungi naye abeeko n'ekintu kyakyusaamu okuba nga oluyimba lufuluma nga lulungi kati ate gwe bw'omaliriza olwo oluyimba oli n'aluwuliriza oluusi akuwaddeko akasente akatonotono bw'omwana omugana naye tolutambuza bamanyi zitambuza nga tezinabakola ki anti atambuza afune banna abasobola omuwabula kati ate eyo eba nsobi sooka olinde producer akugambye nti ekintu kiwedde olyoka okitambuze bakuwabule waliwo ekirala kyengenze nfuna okuva mu bayimbi baproducer mukwata ennyimba z'abayimbi naddala bano bantandika bulamu ne muzigabira abayimbi abalala ekintu ekyo wali okiwuliddeko nali nkiwuliddeko wali okikozeeko naye ffe engeri gye tukolamu ekituufu akageri ke tukola ku bayimbi bangi tukola ku bayimbi abanene netukola ku bayimbi bano abatandika bonna baba bayimbi era bonna babeera bayiiya kati omuyimbi omunene asobola okujja n'akusanga ku pulojekiti y'omuyimbi atandika nga nungi naye ffe ewaffe engeri gye tukikolamu tuteesa n'omuyimbi neyayimbye oluyimba olwo naddala katugambe ng'ono atandika netuteesa netugamba muyimbi gundi ali waneeno jangu akwetaagamu ne bajja ne tukkaanya bulungi oluyimba alwetaaga obanga alutunze n'olumuguza ekyo kikolebwa nga gwe producer omuyimbi yakugambye nti oluyimba olwo nandirwetaaze abayimbi abo abanene abasinga ennyimba bazisanga mu studio asobola okujja nga bwe nti ngo project n'awulira nga oluyimba lulungi ebivuga birungi neyeegomba n'alwegomba n'agamba ani yayimbye oluyimba olwo nti gundi ne gundi limba lulungi nandimwetaaze netukolagana ne nannyini luyimba yennyini najja n'alutunda mu bulungi oba ne bakola kolabo ne baluyimba babiri tugeze lwakuba nti abayimbi b'ennaku zino abasinga beefuula oluyimba lumala okuhiitinga ate lwavaayo nti naye akole amawulire ku bayimbi abo abanene
ekyo kitegeerekese nti ababiri mubeera mutaddewo embeera y'okukkiriziganya. Kati tugeze ekirala, ono omuyimbi najjeewo kati omunene Muzungu David azeewo n'akusanga ng'okola oluyimba lw'akazibu omuto oba ino Kasekiranda. Omaze ate Muzungu David n'owulira nti yafulumizza oluyimba olwo n'alukolera ewalala ogw'omusango gwani? Oguba gwa producer. Gutya nti ogambye eti Muzungu David yazze ku PK Beats n'awulira oluyimba lw'akazibu omuto oba Mwanje Kazi oba awulidde oluyimba lwa Walusimbi Brian nga lukola ki nga luyimba n'atakugamba n'agenda n'alufulumiza ewalala. N'agenda ewalala ogenda okuwulira oluyimba yafulumiza naye nga lwe luyimba lwe yawuliddewa wano ku studio. Omusango ogwo gwani? Omusango guba gwa producer naye ate bona babeera bakira nti bafe. Ekintu ekyo producer oba olina kukolagana n'oyo omuntu eyakikoze kuba ekyo kize kibeerawo newe wabanga oluyimba waliwo abawulira ennyimba ne ku radio n'aluwulira n'agenda n'alwozaamu ne lutafaanagana ne luli. Kati tugeze oluyimba lukyali wano mu PK Beats era terunavaawo kubeerako ne wagenda. Naye Muzungu David yazze n'aluwuliriza n'alusangawo. Owakabi Muzungu David ye muyimbi aliko kale Suna Ben ye muyimbi waffe aliko ow'amaanyi yeekolera azze n'awulira oluyimba olw'akazibu omuto oba omuyimbi yenna n'atakunyaga n'avaawo abamu oba batega recording n'avaawo n'agenda nalwo noddamu n'owulira oluyimba olwo nga lufulumya. Omusango ogwo tuguvunaana. Ekintu ekyo kize kibeerawo era bwe tuba tuvunaana nannyini luyimba nannyini luyimba avunaanaani? Tukolaganira wamu nze ne producer ne nannyini luyimba tukolaganira wamu okulabika nga tufuna omuntu oyo kuba mba mumanyi kuba aba yajjako. Anti kati nze ngenze ku poliisi omwana agenze ovunaana studio gye wakoleramu. Kati awo nange wenviirayo nange mba nina kukola butaweera kulabika nga ki noonya omuntu oyo yafulumiza oluyimba olwo kumanya yalufuna atya. Era bwe weetegereze kyali kitubaddekokko ekyo kyennyini kyali kitubaddekokko kuba tulina zidemo zaffe muneeno ng'ennyimba zitundibwa. Kati mu baana bano abamu be tuba tukolagana nabo mwemuli abazijjamu ne bazitambuza nga bazitunda. Kati mu kuzitambuza mulimu kompyuta terimu security ebaamu naye jjukira nti studio nga bw'ogimanyi nti tukolagana ne baproducer bannaffe ab'enjawulo. Oli nagamba njagala kujja okubirawo kicuba ng'eri amasannyalaze gakoze eki gagenze n'agamba gy'oli Beno nti mwana mbadde nina aka project wano kenjagala okola kinajja. Kati abamu beemakula n'ayingirira munda mu kompyuta n'ajjayo ebintu ebimu naye era gwokolaganye naye aba munno mweno business. Kati nsaba gwe kubanga tuli mu kuwa bantu offer abayimbi ba kadongo kamu zomanyi ebiseera ebisinga saagala nnyo ntalo bweki teri ayagala ntalo saagala kuwulira nti ate Muzungu nagenze wali gwandagirira ate ekyo kyabaddewo njagala owa abantu assurance. Wano ebyo byonna bye twogeddeko ebiyinza okkanga omuyimbi ayagala okujja ku PK studio twabinogera eddagala litya nti bw'ojja obwangu bw'okozesa mu kusasula bwe bwangu bw'ogenda okufuna mu kufuna oluyimba lwo. Tetukyali mubiri nti ate kiki kuba abakola ebyo ebintu bonna weebali. Oluyimba nja ddukwatamu ndusindikira oli naye alukwatemu n'oli ddakiika wiiki emu oba omaze okufuna oluyimba lwo nga luwedde. Studio mpitirivu otuuseeyo njagalamu emirere njagalamu endingidi njagalamu ekivuga kino. Nfunye complaints eziwerako okuva mu bayimbi ab'enjawulo nti oluyimba bansaba $5,000 naye ate namaliriza nga njagalamu gita bangambye balina owa gita waabwe ali Jindi ayagala $10,000. Ezo sente ani azisasula? Sente ezo bwe mba nga nkugambye nti ogenda sasula $25,000 ebiseera ebisinga abawa production
onasookebwako n'owaffe oluyimba lw'oleese bwe luba lwetaagamu gita ebyo ebisigadde biba bibyo kugamba okusinziira ku luyimba kiri eriggwe okusalawo okwo we kugamba nti mwetaagamu gita mba nkitegeeza lwa nsonga nti twagala kola kintu kikoze eki ne owa gita jjukira banjawulo waliwo ajja okugamba emitwalo 10 waliwo 7 kati bona baba tebakola kyekimu naye ate naawe bw'obanga oli mu ndongo ebiseera ebisinga ogezangako ofuna emikwano naddala egiri mu ttuluba eryo waliwo abayimbi najja n'owa gitaawe najja buli kimu kyonna ne kiggwa n'asasula waneeno n'owa gitaawe n'amuteeramu. Okay, kati wali mu programu ewedde ntegeezezza abantu nti waliwo offer wano eriwo ya mitwalo 25 emitwalo 25 ezo nsaba tutegeeze bulungi abatulaba nti gikola kino nti emitwalo 25 ya production yaffe eya wano eri nnomo kati kubanga wali ntegeezezza abantu nti twina live recording okulupingako gita zaffe tukuba ebivuga ebyo live nabyo biri ku mitwalo 25 kati ku mitwalo 25 kuliko ne waliwo promotion esookebwako nti tuwaneeno tuba ne bannamawulire abatambuza music oyo tulina emitimbagano ku mitwalo 25 okwo tukukwatirako video esookebwako wano ng'oli ku studio waliwo ebanga tukiyite lyrics video lyrics tugikwatira wano mu studio yaffe eyo eri ku mitwalo 25 simple video tugikwatira waneeno recordinga ng'oli muno mu studio yaffe ku mitwalo 25 ne tukudirectinga ne ku bantu abatuufu abo boyina okukolagana nabo kubanga endongo yekola ki etambula then oluyimba luba lwetaagamu gita tuyina abagita naye naawe osobola okuba ng'olina owuwo ng'asobola okukolera ekyo ky'oyagala. Okay. Kati nsaba tukinoganye bulungi producer Benwa abagamba mwe abayimbi abali emitwalo 25 gyatandikirako okukola naye kino alaga nti ekyokukola gwayagala okukola live naawe woli owapiga twenda akukkiriza jangu n'emitwalo gya 25 ojje n'abakubiibo oba ye bw'anaaleeta abakubi bakugambe nti nze besi ngenda gikubira emitwalo emeka 5 kisekidde akugambe nti rhythm ngenda giteeramu emitwalo emeka 8 owa gundi owa solo sensuwa naye akugamba oba kiri ku luzzi akugambe nti ngenda teekamu bweziti naye nga nze ziri ezanga 25 woonojja nabo nojja ne bakuba gita nze tolina zogenda kubongeza nti ate mu nnyongere zino tolina zogenda bongera agenda kusasula 25 ye akole kyasortinge baki bantu be oba bw'anaaba abasanze wano ajja kuwa 25 bamale beesortinge so kyekyo kyenjagadde oyongere nti gwe bw'osasula 25 oluyimba lwo ne lubanga lwetaagamu ebivuga ebirala gwe kyoyagala so obanga obayina gw'obaleeta ku bbiiru ndala yo ng'ogyeko zino za studio naye gwe oba wa studio ati ku bwereere ku sente ziri emitwalo 25 zezo zennyini byebivuga ne babiteeramu wano ku sente ziri 25 n'okulumasalinga era tubigattira wamu ku 25 nti baba bamaze obbikuba era kitegeeza mba nina kufulumya ekintu ekyo kyonna nga kiri wamu. Okay, kale baganda bange naye kino olowooza tekizaayo bayimbi kubanga bayiga ebivuga bwe kiri ensonga lwaki twateekawo lesoni eyo kubanga omuzungu David wenajja nga manyi okwekubira rhythm yange ngenda kugamba bugambi nti neetaagamu kibesi gita kyange besi gita yani mzee Rutaya nti Rutaya wali emengo ku social center yakubiranga mu bazira jangu onkubire besi oba tunategeyagana nti munange jangu tukwate ze nenkuba rhythm yange oli nakuba gonde nene ekirala lwaki production yamwe tekyanyuma otegeeza ki ekyo okunyuma kutya kube ennyimba weezirize tukoze
ng'abantu bazikiririzaamu nga nungi production ekimuleetera obutanyuma n'abayimbi bennyini tebanyuma abayimbi abamu si bonna abayimbi message yekuleetera okubanga n'amaloboozi kuba mulimu omuyimbi nga amanyi naye nga eddoboozi lye likyabulamu kyova nti tutraininga eddoboozi okusinziira ku muntu kyayagala okuyimba. Kati kiri kyenjogedde omuntu agenda kwebuuza muzungu amubuuziza lwaki production yammwe tekyanyuma. Sigambye nti eya PK Beats production yaki yensangi zino mu studios ez'enjawulo ekyamazima na ogoberedde kadongo kamu okumala ebbanga. Oluyimba abaana bange olwase bato olumanyi? Naluwulirako sirumanyi naye naluwulirako. Kyali ku bino ebyamu ebyekivubuka. Naluwulirako naye sirumanyi. Enjawulo y'abafumbo seba. Enjawulo y'abafumbo. Oyina production y'ennaku zino gy'oyinza ogeza ku nnyimba ezo? Ekitegeeza wemba njogedde ekigambo kiri mbasikoze musango. Kubanga ekyamazima twawuliranga endongeeri. Ntuuka nenoonya ennyimba signature tune nenoonya signature tune mu nnyimba nga tokyakiraba. Kyogamba baazikuba tebakyaliwo. Bakyaliwo. Bakyaliwo naye mbuuza mummwe aba production ya ensangi zino nga tekyaliwo. Kubanga kati signature tune zempulira muteekamu gundi za studio zammwe. Obadde okimanyi nti oluyimba lwonna bwe lukola hit abantu nga balutegedde buli eyakuba ekivuga bamuwa credit, eyayimba bamuwa credit, buli kimwe wabula production yali mulungi, wabula yayimba bulungi. Okimanyi nti oluyimba olwo buli omu abagamba wabula production mulungi lwa nsonga nti abantu baba bamukoze eki luba luwagguse luba lususse ku bantu. Ekintu newe kibanga kyali kibi omuntu agamba nti kyali kirungi naye ate kubamanyi ebivuga ye akugamba ati yadde oluyimba luno lwali bweruti naye era bwe tudda ne ku nnyimba z'abassebata abo ennyimba z'abaani bonna waliwo abaazirabangamu ebituli ku mulembe ogwo kati ffe nga tulaba nti ate baali b'amaanyi. Kati nammwe mulina abatuula ne batunula mu production yiyo gy'okoze n'atunulamu n'agamba wano okozeemu bwoti. Kyekiri kyekugambye nti oluyimba tuwa baproducer bannaffe abalala ne bongera okubanga nabo babaako ne kyebongeramu. Kibi abantu abamu beemalirira kyekiretedde music omu okubanga takola ki. Twebuuza ku bantu abakulu n'ogamba nti kati nina John Mary kyali bwanga awo Makerere awo tutera okugendayo okoko nga n'awandikira abamu ku bayimbi baffe ate ne mu production n'agamba luno oluyimba musooke mulindeko kino kibulamu oba okitegeera yadde babeera bize naye batuwa ku budde ne bongera okubanga batuwabula era tetufulumya kintu nga si kirungi era n'omuyimbi tumugamba nti oluyimba lwaffe ojja tuwaamu ku budde. Kikiri kyebwa nti omuyimbi bw'atwanguyiriza naffe tumwanguyiriza kuba abantu betukolagana nabo weebali ate nga nabo baba batulindiridde okubanga batuwabula mu kintu ekyo. So nsaba tufunze ku budde siibulako abatulaba nga owa n'obubaka bwo obusemba. Nze nja kugamba abalabi ba Muzungu David abamugoberera mwenna muli ku kituufu. Gw'omuyimbi ali eyo jangu tugenda kukola bulungi nnyo guno omwaka gwakulabika nga ennyimba zaffe ziri zidda kubanga omwaka we gubadde gukomekerezebwa mwalabye ekyabaddewo nti Katikkiro yavuddeyo n'ayogera ensonga ye kati ate nga gutandika era tulina abamu be tugezaako kulabika nga tugobera ddala. Simanyi gwe oba naawe oyinza okweyambisa chance eyo okujja ku PK recording studio n'obaako ekyenjawulo ky'olaga nti bano bibadde bakusibye. Okay, kale muntu wange nkwebaza okubanga obadde ogoberera Muzungu David Kadongo kamu music analyst. Tukomawo ne program endala sigalako ng'ogoberera naye nkugamba nti gwe eyeetaaga plot eyeetaaga okubanga ozimbirwe ennyumba tuukirira abakirabo property and construction services basangibwa Matuga. Plot zaabwe zitandikira ku kakadde kamu.
ogenda kuveeyo gyonna gy'oli otuuke nga ennyumba oyingira nnyingire. Ekyamazima ku mulembe guno tulwane nnyo tubeere ba Landlord. Kikaya College and Vocational School, Twinex International, St. Michael Education Center, abo bonna webali okubanga bakwasaganya ku nsonga ez'okusoma. Gwe yeetaaga ebintu bino ebyakadongokamu sanga ekasubi ku basooka kwavula stage. Programu eno ngiweereza baganda bange mwenna gye muli abangoberera. Nze Muzungu David Kadongokamu, music analyst. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 5 7. Kikaya College School, education for development.